Ku celebrity track extra UG ogamba otya omulungi atulaba kisongo tulaba kyokola kyamaanyi nnyo ddala kutwekumirako emirimu mingi kimanyi gimukwasaganya olunaku olwaleero naye tusazeewo okulabika nti mutwedika amaaso kawungezeko olunaku olwaleero tusinzidde wano ku Papa Sport a place to be bwayagala kulya ku luwombo enkoko y'oluwombo ennyama ey'oluwombo eyakabi wano Papa Sport emakindi ku Linanganda Road opposite Land Star Hotel omusiime Misa Kisemakula bwe tusinzidde olunaku olwaleero. We are proud powered by Tripai Overseas Agents kutegeeza nti business twakomya ate mu maanyi nnyo basagibwa waliro ku Linanganda recruitment office yokka esinga wano mu Uganda bannayuganda bagenda okulya mu UAE, Dubai, Abu Dhabi, Qatar, bagenda Bahrain, bagenda Kuwait. Sawa zino njogera waliwo emirimu gy'abawaiters twetaaga abawaiters 25 ne bawaitresses 3 ogenda mu Kuwait. Interview zigenda maaso wali ku office zaabwe za Tripai ku Linanganda stage abaku mu wafu stage yalinga mu wafu stage wali emakindi osobola kulya ku namba y'essimu ubona okwirako wansi namba yange y'essimu n'ombonako divorce ensonga zitambula zitya ku Tripai. Waaw olunaku olwaleero buli gali gatambula nnyo bambi wagetolera ku mwana mulenzi champion gudo Alien Skin kuva mu Fangoni Forest. Olunaku olwakya bwe lutenga olwali bwe lukedde mwana muwala Felista the superstar naye mujjukira nti naye rapper wano mu Uganda kana kato nekagamba luno njagala muganda wange naye champion gudo ngeri jali mimbi munanga ate muto afune bursary wali ku Kampala Parents namusale bursary wali ku wingaita ku kibanje kya Facebook era post abasinga mwagiraba ovoya kola post eyo wabadde okusikanga n'omuguwa wakati wa bazadde ba champion gudo Alien Skin Kampala Parents nga tulaba ko vice VC wa Victoria University ng'agezaako okutegeeza nti twawulira omulanga gwa Felista muto munne tugenda muwa bursary era webwazibidde olunaku lwe guno nga muwadde bursary naye byonna we bijjidde ate nga tebijjidde mu ndowooza mu kaseera kalungi oba wakati w'okusikana n'omuguwa wa abadde awangala ne champion gudo Alien Skin nga takkiriza ng'agamba abaisomero bagende wali ku Fangoni Forest bamusabe bulungi omwana oyo. Kazaala bulwa era yawandiika post eyo yasabira omuntu bursary Felista ntudde naye wano olunaku olwaleero yasabira champion gudo bursary ng'ayita ku Facebook. Post eyo efuuse ekizibu ate ku lunaku olwaleero ndine Felista ogamba oti esooka omwongeko wano wana ndikiria olisted ate buno bwatadde mwanyi bwayita batya braces bukola ki butereza manja just waliwo erinnya lyange lyakulira na waggulu so ne babuteekamu aba dental care bapa offer era mbeebaza babayita baani dental care naye era offer offer igwe ng'oli wa mikisa Felista nganna nkugambye buli kimu offer kati ani agenda otuwa offer y'emmotoka sula motos emakindye batuwe kati abaluddewo soka obuze kubatulaba batulaba mwenna ku celebrity track bebale kutuninga bale kuwagira divorce bale kumpagira bana naye singa ogani asooka n'atulaga ku ngatto gy'okubye wansi wano engatto yo y'amaanyi tubikola bagiyise batya eno Jango boot naye nga yaman divorce Felista ogaye mu yaman kati eno bw'ogikuba n'oyingirawo wali anagambirawo nti ayingiddewo omulasita waffe tutegeera n'amaanyi nga mangi mwana va ekintu kyakola kati maani wakirinyisaamuko ku ddaala bitambula bitya bitambula bulungi buli kimu kirungi pozi kati oli mu kirasi ki ndi mu senior 1 era nebaza Adelative Sebagala okumpa bursary Kisasi College School era nawe oli ku bursary endongo eno gyevuma agambye atadde ati bampa bursary kuva ku senior 1 mpaka ku senior 6 kuva ku senior 1 2 3 4 5 6 nga toyina kyosasula bitambula bitya sofa kati wakasomayo taamu 2 taamu 2 naye nga bigenda bulungi nsoma bulungi eno mwawumudde tuli mu holiday kati muli mu holiday kati kyoyo ka Banseni baana ko kategedde kakola ki kebakozesa heating chemicals mu laboratory omuntu omwana bamubuuza what is a Banseni baana mbuyitize baana that ban is Banseni kale
So far secondary tambula bulungi. Secondary teyina buzibu. Abaana tebakugize nti manyi babayitanye babansi ne baana senior one awo. Kati gwe embeera ogisanze otya kusomera ate gwe abadde sitango oyingira. Nze bye tebabimpita. Kati kusomera bakuyita ani? Bampita linnya lyange eryennyini erya ddala. Felista? No, bampita Faith. Faith? Yeah. Kubanga wembeera kusomera baba bampita Nanyanzi Faith, wembeera abweru w'essomero bampita Felista the superstar. Felista the superstar? Yeah. Kusomero kati lya secondary kati kyemanyi kati ebintu nebitambula mu maaso eno. Kati so tamu eno gye wakasoma kw'ebbiri wakabakolera ekyo ekyenjawulo? Ekyenjawulo? Like obayimbiramu? Yeah, mbayimbiramu. Obakuba lwako wali tebatya. Katolo mu kiraasi mbu bw'oyingiramu? Era nnyingira neetuula. Olunaku olwasooka lwali lutya? Olunaku olwasooka nayingira kiraasi. Abaana bonna ne basooka bantunuulira. Bagamba basooka beegeyageyamu awo. Tona si Felista. Ati kusomera nalaba nga kusomera we oveiringa. Yes, but ne wenveiring era abamanyi n'abasigala bakola ki? Bamanyi. Kati bw'ova mu kiraasi veire evaako? No. Oba ebeerako 24/7? Ebeerako mpaka lunaku lulamba. Ne bw'ogenda mu ddomu? Nze siri wa Kisulo. Osula empozi oli waka? Bayimanyi nti oli wa Kisulo nti ne bw'ogenda mu ddomu veire esigalako nti obulasita banaabula badde. Osobola ogijjako. Weewaawo. Ku Kampala Parents gye wali osomera wafunayo kuba obbi abakusangayo gy'osomera? Ba obbi. Weewaawo baabwe wali osoma nabo? Owalumba wekka? N'okikwasaganya? Ensonga esizo tuli tunaku olwaleero wagenda ku Facebook okwo ate handwriting gye naaba yaliyo Facebook si ya muntu mulala n'owandiika ng'osabira Champion Good Bursary ku ssomero wali osomerako erya Kampala Parents. Wano we neebuuliza Felista wava ku ki okuwandiika post eyo okusabira Champion Good Bursary? Kye navaako nali ku TVM ne mpulira nga bagamba nti Champion Good tasoma. Tyayimba buyimbi abeera ne alien skin obudde bonna bumala nani alien skin tafuna budde bugendawa ku ssomero. So nange nekinkwatako ne ŋŋamba lwaki muganda wange Champion Good simusabirayoko ka bursary nga nange simusabirayoko ka bursary Kampala Parents School. Tomanya Rupaledia Foundation ne Mr. Rajiv banamukwatirako nga nze webakola ki webankwatirako kuba balina omutima omulungi. So nenteekayo posti naye kirabika alien skin teyasanyuka. Ng'otaddeyo post? Like when nasaba ki bursary ate mukama yannyamba ne bakola ki ne bagimuwa bamuwa bursary naye alien skin teyasanyukira bursary. Wasaba bursary baali purayinga batya bakuddira bagundi aba Kampala Parents? Mwala Mr. Mugango wa Victoria University agamba nina omutima omulungi okusabira Champion Good ki bursary eyo. So naye alien skin teyagisanyukira. Gundi eyo okumuwa bursary teyagisanyukira. Kati byenazeemu ate owulira nga bagamba alien skin yagobya ani Champion Good. Mu kaseera ako nga wakasaba gundi bursary eyo biki ebyabeerawo awo biki bye wawulira? Nga nakasaba bursary byenawulira nkira Mr. Muganga yagamba Felista nonya mukwano gwo tukoze ki tumuwadde bursary. So ne bakubira ani nawulira MC Cats ayogedde nani ne alien skin naye ate nga alien skin yayagala ki Kampala Rupaledia Foundation yategendewa kufango ate kitasoboka nga baagala foundation yesitule egende ku fango emakindi mu kizungu eyo ate ngola basaba omwana ngolaba kisoboka baali be balina okola kyokujja so kati awo omwana gundi nemanyi oyimirira ojja kutukubisa empewo gwe nga baagala besitule bagende kasozi awo kisoboka ekyo tekisoboka nawe kirabirawo kati ng'ebyo byonna obirawo gwe yatankula olutalo olwa basale era nga mbiraba
Mbiraba. Ate nagenza olaba ne tata wa champion good ne tata wa champion good abiyingiramu. MC Katisa aluyingirirawo olutalo luno. Ebino byonna MC Katisa biyingirirawo kuba kati gwe kazaala bulwa. Yasaba Bursary ate kati gwe n'okivaamu. Wena malo okola ki okusaba Bursary. Kati MC Katisa akubira ani champion good. Abanyanga Alien Skin. Mugamba omwana wawulidde Bursary gye bamuwadde Alien Skin kati nalyoka mugamba nti bo bakole ki bagende ku fangoni oba bamuwe bamuwa sente basasula Alien Skin batwala omwana yali balina mugulanga musambi wa mupiira kati ate ekitakola kye kitasoboka leero ne tata wa champion bidabiyingiramba ensonga nezitabuka kati wagenze okulaba nga bitabuse nga nawe bikuvudde mu ngalo nagenze olaba abintabuseeko naye okulaba ng'okola vidiyo nga weetonda naye neŋŋamba kanneetonde kubanga bino byonna nga lwaki weetonda osabira omuntu Bursary weetonda anti nasaba ate nagenze olaba ate kivuddemu ki omukisa guvuddemu ti bitawaana so nensaba ekisonyiwo mba nakola bubi omusabira champion good Bursary bansonyiwe Alien Skin champion good Palilia Foundation Kampala Parent School bonna bansonyiwe osanga singa sateekayo post kusabira Uganda we champion good osanga bino byonna ebikola ki ebiriwo tebyandituuseewo n'omusabira nemusabira kati gwe wejjusa okukola ekintu ekyo ekyomusabira nze sejjusa kubanga nakola omulimu gwange bagamba nti abasinga bagamba nti omwana bw'agenda mu ssomero eyo n'omuwadde Bursary nga okuyimba kwe kuba kugwenze okitegeera aba agudde gwe kyali kitya gwe kyali kitya wekyali yagendayo bulungi naye tebagana kintu kyonna ogenda n'okola muzikuwo naye olina osoma gwe kalyayo yaba yetya kuba bagamba nti bw'ogenda eri n'osoma bakutwala mu ssomero ng'omuyimbi kalyayo egwa no tegwa kisinziira naawe olina kukola nnyo tolina kwetuulako oba ekitegeeza olina kukola osobola obeerako nga nze wenakola ki wenakola ne mmalako primary yange nga tegudde n'omalako bwekibadde kitya process yali etya mu kusoma awo olugendo olusanze otya music nga gyali nga naawe okola nga naawe ogenda ku ssomero n'osoma bw'obikwasaganyisa oti nze nabikwasaganya bulungi time y'okusoma we yatuukanga nga nyina okola ki okusoma time ya music we yatuuka nga nkola ki nga nkola music ebyokusoma naye sibitabika nnyo kenga kenyini huyo sembeza jangu omuwenga tuula bakuwulidde ate banakulira oyogerere ebbali ate ayokesa atya tewali ekisebo linako agayo tewali yadde kaki ani lunkupe twagala batwale madubala naye ku Kampala Parents ono katowulira obuzibu bwavudde eri banoonya magezi nze nyina magezi soko owulire ono gwolaba champion good obuzibu bwonna bwava ku ono kumusabira ki ono yasaba Bursary ya champion good madubala waba tayagala genda Kampala Parents adde yasome ayimbire Felisto limba lwe Baiza Wesibiru yanimpadde Bursary yimbo limba lwe gwanga Uganda, me good Sabla. We lay our future in the party. United for free, but together we always star. Always star. So Kagamba. Kagamba katya? Always star. Koma kagenda katya? Waba kagenda katya? Don't like that. You can sing for me. Kuba nawe bitabo byakusala. Ani? Toli bulungi. Ani?
tofaanagana yize kati mbadde kugamba omulabo muyimbi ono yagenda ku kibanja kya Facebook n'awandiika ng'asabira champion Budo Bursary. Okuva yawandiika ebbaluwa eyo aba Kampala Parents ne bamuddamu ne bagamba nti katukkiriza tugenda muwa Bursary. Naye Bursary efuuse ki Bursary. Alenskiri n'agamba temwagala muwa Bursary mujje kufangu mwesitulenga Kampala Parents mugende kufango ni forest mu kimomo muyogereko. Data wagude n'akalevu yakatintinze bandai sente nga zaalabise okimanyi tata wagude amanyi Bursary sente era abantu bannamawulire mulina okunnyonnyola ennyo taata gude Bursary kusoma busomi tewali yadde 10 kyogamba asubira nti bagenda muwa sente omusajja amanyi Bursary sente ali mu triliyoni era amanyi taata wagude amanyi nti waliwe wali sente wali oluseke oluseke amanyi tulina abantu abakuba oluseke wano ngaze namba 11 ani asooka waggulu full figure namba emu ne kudago big eye Kasalini kusaasira King Michael bannafu abalalaawo isima yafufaako bambi asibaga kato kaye wisdom ani ono bajjo Abitex ate bagamba buchamani bebe kulu buchamani ali mu kyakuna kasuku nadda mu kyekumi kuba yasaba ng'asaba n'emitima ebiri banampa nenze kasangendo okuba oluseke seetaagamu babuloka seetaagamu kigundi nkutwala nedda ewahamu wetwala wekka nze neetwala babuloka bali mu emuke pulojekiti awo ala era emuke mbasaasira abagenda kati esaawa zino ono Felicita obuzibu bwasanze kucyankaranya champion Budo n'ali ne sikini kumusabira Bursary. Yakola musango okusabira Bursary okusabira oli munne Bursary. Asi musango naye as a brand baba yino tunoonyako naffe nga naffe bwe tubeera eri wansi nga tebatunoonya kati bwe tukola erinnya lwaki bwe bajja otusitula kati bajje batunone naffe kufangoni bajje kufangoni bwoba n'omwana esaawa zino nga bagala muwa Bursary amadubala omwana omwana nga bagala muwa Bursary Bursary lwaki bagireeta nze omwana wange omusomesa oluzungu bamusomese ku Ruhani ba oluzungu lusala direct ku Ruhani tesala awo jibisobola kwaseeka wadde ayitawo nedda nze nkubuulira nze okusoma oluzungu nsoma ku Ruhani lwaki nagenda ebuwarabu nenjogera oluwarabu nembeerayo emyaka 3 nga sikola nali ndyaki abawarabu nga be bandabirira afadhali osomamu oluwarabu oluzungu lwansala kati nenasoma social studies is the study of living things and nali living things bwe birina ebulamu nebitalina bujja so bwe byali mu social studies kati binyambiddewa the study of bonaabonera wano mu Kampala of living things and non living things the study of living things SST yali SST ya ne wabawo ne history wafuna meka mu SST nafuna 5 mu 2 kuchi kupiero mwe mwasomera ebyo waliwo bannange baali bubi mu science ate wasomesa ki mu science basomesa germination is the pollination of group and sensitivity. Germination is a process. Science the what? Is the germination of seeds and surroundings. Katate SST. SST is the surrounding thing which called tree. Paula. Do you know tree? So they are so much. I know English very well. Nedda mandubara nedda. Yeah. Wavawa. Ande bagamba. Obamvawa. Kimu. Akalenzi kano kavawa. Nange simanyi je nava. Mutuli rudawa. Felicita. Kana akalenzi kavawa. Tuli rudawa. Tugenda wa tuli rudawa. Nenga Felicita omumanyi bulungi. The superstar. The superstar akuba la freestyle. Preach? Freestyler. Etegera. Nenga tewa. Baya. Egate. Wajirese. Nagirese. Felicita ne kutuka. Alabika etuuke. Eno ya Felicita. Mugule ni ngato. Nena mu muyimbi mumpagire. Kati mbweno ya meka. 18. Felicita, ensonga za Fangoni Forest ne champion Budo.
ono yagambye yetatwala mwana kufa ku gundi bamunoonya oye mbagala bamunoonye kyogamba lupaleeri ya gurupu bandi badde basituka ne banoonya fango lupaleeri ya gurupu balina osituka bajjewa ffe tetumanyi oba bitiibwa oba ki basituke bajjewa amadubala banga amadubala wamala siniya 4 bagambe ninakoma mu P7 banyongereyo mu siniya wagendamu nagenda okulaba nga nnyinza okusiniyalinga nenkuba esiniya z'emmere nengwa saagenda mu siniya n'obiteera nenkita kati njagala lupaleeri yaveeyo ayimirire n'amagulu nga tatumye kano kakatisa omutwe gukalinga engungu Madubala todda kakati ekiriwo Madubala abeera mu kusaagirira oyo muleke Madubala omulabye ate bw'omulabye n'ogamba Madubala wuuyazze olozolabye kyaliwo gwe kakati essaawa zino byempulidde nti Alien Skin yagobye champion gudo naga abaddeyo bagende wabukawempe kituufu yabagobye era ne baddayo ekawempe baze ekawempe basiibudde nawe mu kamera nga basiibula tugize champion gudo alina akagambo kayogedde nagamba mbu tuzeeyo besi bwowulidde otya nga champion gudo ayogera bwati nawuliddemu ennaku nawulidde bubi kubanga bye naleeta bituuse n'okugobya omuntu ku Alien Skin ate Alien Skin abadde amwagala nnyo so nange nembeetondera kokola kali akatambi nga weetonda kati oba kuba nga teweetonze owaayo olina okwetonda kubanga gwe yakola ki eyabire mbwolaba mbu wakola omusango nze ndaba sakola musango wayagaliza muntu nayagaliza naye ate ekivuddemu muliro nawe olyanga gwokya boy gogokya guli solid guli ki guli solid guli shata oba obugambo wabugyeewo ennaku zino nga bwamaanyi tubeeranga nabo ayi ate ozala wati ogenda n'osudiya olina ebigambo byonteekamu n'osudiya awo kati mbu shata keekaki ojja tushatalinga wano tubenga tukyalina yetusobola okwogera oyo boyi nga yeetooloola wano enjala emuluma kale tuli ne Felicita nga tumaliriza bugambo ki bwoyinza okulekera abayimbi abato ng'oluusi afunye opportunity y'okusoma abamu badde abasinga abaalema okusoma bagamba ne bw'atasoma kati wakabi bugambo ki bwoyinza okulekera abayimbi kati essaawa zino ng'alina talent obugambo bwenyinza obagamba basome kubanga abantu bangi bagamba abayimbi tebaagala kola ki soma so balina osoma ne babanga balina talent ate nga bakola ki basoma bulungi kubanga talent n'okusoma okuyimba agenda mumala biwummule then maaso eyo ebitabo bye bigenda okukola ki okumweyimirira so balina okusoma obugambo eri Uncle Alien Skin mu nsonga za Gudo kiki kyoyinza omugamba kyenyinza omugamba aleke Gudo agenda asome just yo omulimu gwe guli gumu wakola ki twala champion Gudo Kampala Parent School muteeka yasome abeere nga gwe omulimu gwotwale buli lunaku yes buli lunaku bale manyi nti essomero likujamuwa ne transport naye gwe omanyi school fees gwe basasula Kampala Parent School balinga mu 2 buli tamu yes ati gwe oyagala okuwa byonna basiibule mwana tufe wano bannaye bafani bange mona tuli mu holiday kati jabboy ate ya tabu eri solid jamanyi eri solid obugambo bwawujjewo tabu eriki eri solid ate chata basiibule tufe wano bakalinda akayimba akapya kokajja hits eyo hits bw'ogirabirawo nga hit nagirabiddewo na hit nga tennaba kufuluma so bannaye mugirinde mwebale kumpagira mwebale kwagira divorce teberabya kukolowinga ku TikTok
Facebook yo yakomawo. Ya Facebook yange. Yange baagibba munnange. Mwakola mutya okuzeeyamu? Ojjabuuza dadi. Abimanye? Abitegeere. Yange baagitwala. Ani Eji yagitwala? yange ennene. Simanyi. Njirabako awo bannaye nze mpulira n'ennaku. Gamba walayi. Wallahi kebeera nasema postinga wayizeewo mwezi mulamba. Olabye. Kati ndowooza dadi oyo ayinza okutugamba kwa ebintu abitegeera nnyo ebangamba yali nnyo mbazungu eyo. Kati obwongo Buli chata. Buli solid. Kale beyo otambudde ne Felicita the superstar. Kati oyinza okubayo karapa nga tumalirizawo. Tugenda? Tugende. Guno mwaka tugwefugenda ntuzane divorce kuchati fa baliko bulira obuuza rapa kuba rapa ziri eziriko kana toka kwatako oyinza okasigeko just bonga toyongerako Felicita the superstar bo obwaka bituuse mu kifo anti abayungu bali mu tulo tubabuuza baleke mu tulo bajja nzuukuka nangolo bayimuuza nkwata boss zikuba seetaaga boss ngoli enale mu boss nange sigenda ate by force bawa overdose nakenzo sirita dos zenjagala nnyo abanjagala tesefasana nnyo batanjagala byenkolaga gwe tobyagala sirika kuba eriyo ababyagala badivorce. Yaman tugenze mbeere bulungi mweraba.